Yagambye mbuno yalabye Miriam Matembe ng'akongojja mu kusooka n'amulaba n'amukwatirwa ennaku n'amulaba ate bamutadde nga takongojja atambula oyo Museveni omulaba sisobola muvuma naye leeta ekiŋŋaana mugamba nti emyaka gye egyaliko gyakuweewa etantaana ye kyalaba takyalaba birala sebo taata Museveni duula bwegenda mu maaso duulira ate kati ba Miriam Matembe kirungi basabi gwe duulira ba Miriam Matembe oba babatu kakakule Museveni eyo gavumenti yegiraba aba bavubuka akeera naye baka ku Miriam Matembe nyina omuntu gwe nagamba luyeri ne mugamba nagamba olimba naawe ne mugamba nti abaana kati kakalamu olaba kwata basajja bana kakalamu kati kankubuulire Museveni akimanyi nti ataddewo amagye ensigo etamanyi bakera ne batwala Miriam Matembe aba basajja ne bamwebakako why baana bagwenyuka naye nina okwemulugunya ku pulezidenti wange omulungi nti aza atulaga nti ekitongole kino takisaamu kitiibwa lwaki ndowooza bwentyo bwendaba abamemba bazaalonda ku kakiiko kano kino ekifo yakifuulanga ew'okukanyuga abantu abalonzi be bakoowa kaŋŋamba oli munnabyabufuzi weesimbyewo oba kampe ekyokulabirako oba maybe bulambulirowa ogudde mu kalulu okaabye ennyo abalonzi bankamula ndi mwagulu nkupe sikyalina kakulya ndi mulwadde muyi waliwo ekimbe kyemaze nakyo emyaka 3 neetaaga ARVs genda mu kakiiko k'eddembe ly'obuntu Simoni Nsubuga teyamulese waggulu akakiiko kano kalina omulimu gw'amaanyi nnyo mu ssemateeka enyingo nnya chapter 4 of the constitution is the biggest chapter. It contains the bill of rights. Akakiiko kano ke kalina mandate esinga obugazi eri serious ekwata ku ddembe ly'Abannayuganda naye abantu b'ozoolonda nti lwakuba oyagala kubawonya abamanerenda Ronnie Shanks abaagala okubatwala mu kooti nti genda ogira otulako ebyo taata Natasha nkwegayiridde akakiiko kano tandika okassaamu ku kitiibwa mukungu naye Kakalamu nagamba ntya katewulira ekigambo ekyo kyotandise nakyo ti mukoowu Kakalamu w'obeera mu bana abasajja ne baba bakuwa ssente otuuka ne weetamu bakuwanda mu kamwa Kakalamu Bobi Wine ye abantu ojjukira Bobi Wine yagenda ne UN Human Rights Commission ne bamukubirayo amasasi military yajja Bobi Wine yekkakkanya kubanga Bobi Wine yalina ekintu kino ti woofiisi zino tezikola kansookenzi kunamye zonna ensi etegere because abantu alinamu kano ti woofiisi ezo zikyakola eyo woofiisi ya Wangaja gyalimu abantu tebamanyi mwaliwo omusajja bamuyita Medical Gwa yali MP wa Kawempe oba ye gye bayita Kawempe North ewali mu Bwayise kati omusajja oyo bamuwa commission eyo nga Museveni alowooza agenda mumukolera Medical Gwa n'atandika fulumya report nga zikuba gavumenti ye yasooka otulaga lumu yafulumya report ng'eraga obubbi bwa poliisi Medical Gwa ne bamugambako n'agaana omanye enfa ya Medical Gwa yone yafira yasimbula emmotoka mu Benzi emmotoka nga bagikubyemu omukka yasimbula emmotoka nga bagikubyemu teyatuuka yafulumya report kati yaleeta ebitongole Medical Gwa report zeyakolanga mama kati ne baagala omujjawo nga balaba tafa bagamba yalimu omutima tonotono bagupika bati oŋŋamba otyo oyo omukazi sajja eri atambula nga chairman nga talina na mukuumi kwolwo teyalina mukuumi mu mmotoka kubanga mission bakitegeera ntatuuka waka teyalina mukuumi nkunnyonnyola obusungu bugende nga bukwetooloola naye kino kikwate nze gwe oli mu kupikamu ne bali naawe ate bulina okupika batandika obukupika n'okyaza wano omuntu ayogera kabina ate sayogereko omuganda naye gundi oyogedde akabina naye bali mu kutta bantu gwe You are watching The Answer Channel, a solution to every situation. Subscribe right now.
Oli muna Uganda wangalira mu diaspora, America, Canada, Australia, UK oba Germany. Ng'okola emirimu ebiri ku esatu, wabula nga tofuna kadde kawummula oba kwebaka. Naye nga tokyasobeddwa lwaki ssente z'olina ku akaunti yo tezeeyongerako? Toli wekka. Bangi ku ffe twava eka n'ebirooto eby'amaanyi. Wabula oluvannyuma ne twesanga tukolerera kusasula bills zokka. Tusuba okubeerako ne famire zaffe. Era nga tuwulira tetulina kye tuyinza kukola kukyusa mbeera eno. Wabula singa nkugamba nti waliwo enkola esinga. Singa eya franchise digital business ebaddewo okumala emyaka 5 mugumu. Mu nsi yonna esobola okuyamba okukolera ewantu wonna kasita obeera ne laptop oba essimu ssaako ne wifi nga okola n'omulimu gwo ate ekirungi nga teweetaaga bukugu bwonna bwa tekinologiya ng'ezimbiddwa okuyamba abajja ku kyeyonga ffe okwekolera ensimbi esasula obudde bwo wamu n'ebyo by'osobwa. Tukutendeka ne tukuwabula ne ku buli mutendera ng'oyambibwako abantu ab'enjawulo abategeera gy'ova. Tetusuubiza mpewo wabula yeno sisitimu gy'osobola okutandika okuyiga leero. Bw'oba okoye okukola essaawa ennyingi nga teri kuwummula nga te tulina kyolaga kizivaamu. Nyiga mu linki eyo wansi okumanya ebisingawo okuba ku ssimu ya Gerard Seguya oba gwe mumanyi nga Kakalamu The Answer ku +1647 821 8189 oba kyalina omutimbagano www.g-viepena.com. Lwaliro sobola kulima nti n'amanya nti nvuddeko oba sinnaba naye katugende Katonda y'amanyi. Kamera yagenze neefunamu ekizibu. Yagenze mu koodi kati n'okunoonya omugagga Remy. Omugagga Remy. Oba naamugyawo Katonda y'amanyi. Ojja mukubirako ogume wanaayitaba. Ogume. Naye nja mufuna. Anyway, tubanirizaako nnyo nate olunaku olwaleero omukutu waguyita The Answer Channel saako ne Kaye Wisdom official mikutu gino gya YouTube. Ekituleeta wano olwaleero buli we tufunayo akaagaanya kugezaako kugattako okwo ebibadde bigezaako okukwata bitambula over the week. Tukiriza nti no sifa bali mu breaking a story but tour opinion okusinziira nga bwawulira okusinziira nga bwana Kaye bwakirabye bwakireeta nosobola okubatenga naawe okifuna ku side eyo kasubire nti oli bulungi. Mu ggwanga lyattu Uganda bagezaako okuba ate nga basalaasalamu vidiyo zino mu mbeera ennungi seeyagala otukyayo ensi wabula mu mbeera yo gye balowooza nti eno ye point gye balowooza nti yebadde erina okugguka. We appreciate you guys nga tosalaasalamu gwe kutuusa kigendererwa kyo but okutuukiriza nowa ekitiibwa. Naye simanyi lwaki munsalamu bakulu. Anti oliose n'oyogera waliwo gwe nalaba nenga naye Kakalamu lwaki temuteekamu nte ne baŋŋamba Kakalamu yatugamba mbu ye tumugyemu batwalaganye gwe sebo mu Kakalamu atugamba nnyo nti wano kiseka nono obusajja yali F London bali eri balinga baserebu South Africa kati kankubuulire Wumalu Kiseka n'amaladde Uganda anti wuliriza ne bamala bamukwata. Two things. Abantu b'enkyukakyuka bali South Africa baba bamufeyirinze. Njagala tube b'amazima. Kati kankubuulire tosobola kukwata katugeze. Okay, baatabukamukko naye nze mmanyi nti bino byakusonyiwa. Ali mawale tasobola kulemwa kwawuzinga abaana abo. Financially stable na buli okay. Neba regardless ebyaliwo kubanga bino ebintu by'enkyukakyuka buli omu engeri gy'agyagala osanga omwana ayogedde ekintu ekinyiiza ki kati kino nkiddamu abaana abo ne bamala bava South Africa abantu bonna either oli mukulembeze oba toli mukulembeze naye ng'oyagala Uganda eteredde muba mubafeyirinze. Omanyi lwaki? Kati leka nkubuulire abo abaddugavu mulaba bakuba abantu South Africa eri mmanyiyo gye nazaalibwa bali mu bitundu by'abaavu bano abali e Johannesburg abali mu Johannesburg bali mu buno butundu bwa Hillbrow obwafuuka Hillbrow yali yakabi yafuuka ghetto bali mu Alexandria bali ludde wakati munnayuganda bannayuganda okujja ku bannayuganda bano abatalina kye bali naye Wumalu Kiseka n'afu London community y'abannayuganda nze njimanyi gomanyi nti South Africa wali bannayuganda nga n'ebyo babiraba ku TV nga Balamu yagenda nti Afulanda yadde wakulinnya nnyonyi naye yamulese yagenze kukwata bubwabu. Balamu ekiba kimusumba oluusi giba gundi nagamba bali mu oluusi ekiba kimusumbwa giba mizimu gye na biteega tebisobola mukkiriza kukwata Afulanda ni naawe Balamu talina naye gwe Balamu omumanyi gwe okimanyi nti no trip eyo y'okuzza bannayuganda waliwo yazimbyemu ekizimbe
Kwa dala byo batute na Kyankwanzi. Babadde bamanyi ekyabatwatiza Kyankwanzi temwakitegedde ebyaddala kiri bwe kiti bonna nga we bazze nze nyina nabadde enfollowinga all through nina abantu bemmanyi abazze nina n'abakozeemu kano saagala baleetera buzibu nga olina okuba mugezi kati babatwala Ekyankwanzi ekisooka babadde baagala kumanya kuba omanyi nti nno bano abantu tebamanyi London yali ne Yumba Lusekka kati wali otutuuka Ekyankwanzi basooka babuuze naye Yumba Lusekka yani mummwe yabadde target Katonda olaba ababano oyo mwana London akuba obubwa Katonda akolera omanyi nti nno obubwa bulumanya ababantu gwe okimanyi nti abantu baagala bavuma naye Katonda akolera kati bwe muzi oterugi lwafu butusa olutisane olutuuka okutikisa abantu anti kati kankubule munnayuganda alina okuddayo n'omunnayuganda abadde yeeyiya ng'ali mu bifo by'abaavu community y'abannayuganda eri e South Africa kati kankubule Kakalamba gwe okimanyi nti bannayuganda bali e South Africa baliyo emitwalo nga 5 tosobola bazza kati bwire nagenda nayo n'Afrigo gundi ani ono gwe wakubira wano ku video ku TikTok n'atukubira ku video gundi ganja kati kankubulire olaba abazulu abo bali mu kugire tebasobola kutuuka ganja wasula na muganda we wasula omanyi nti muganda we balina resort actually bakiyita gwe watuukawo basula saamulaba ganja no woteri ya muganda twagiraba yali muganda ganja alina family alina muganda fe twagenda taata waabwe yali akuba gitaaki solo ki mu Africa for a long time era yasigalayo mu mujjanjaba ganja alina muganda yetaliwa kamera musirise omulinnya nako n'otambula n'ogenda mugagga muvundu yenna nyini bonna Africa we twasula kifo bakipangisa bupangisa olaba ngeno oyingira bwoti eringa woteeri rumu z'ogula kyenalaba South Africa kyenalabako nti abantu babeera ne gate eno ewasooka nga okukkiriza okugenda ejo olina okuba appointment kati kankinyonyere bulungi abamanyi Ibra lumu twatukola interview n'asaakinga nze we nategeerera sikkulira bwe nategeera bwe nti ndi muntu wali Port View 83 n'ekitundu bakita Roodport kati olaba wali woyingirira ng'oyingira ne Armitage actually si wano va ku bitaala ekikubo ekijjeni bali abazungu baakola nti eno yonna kati community ennyumba zino zonna ezilinganga 50 within here nti ekkubo erijje kati baddire olaba ennyumba nga bazimba eno eri highway kati bateekawo gate naye ennyumba bazimba mu ngeri zikola gate titosobola kubuuka kuva erikola ki kati bazimba bate South Africa abazungu bazimba bate kuva emyaka gyadda nga beetangira abaddugavu kati n'osanga nga ffenna abasula wano okuyingira wali we bateeka security baba bakolawo aba security baba mu room ezo kati ng'ojja n'agamba ogenda ku protect kati baba tebakumanyi nga bakuba essimu kati ffe we twali tubeera nga ffe baddugavu ffekka era ne wajja omudduga bakubuuza ogenda wa ne Mwami Lutaaya oyo Mwami Lutaaya ba icon gye twamusanga ng'alina zirambogini alina ziri embi tiwandagirirayo nga ngendayo alina essomero eryakabi kati kyenkugambye kati omunnayuganda osolo kati be bazza bano bannaku kati wawuliddeko zali nga ali mu kuyomba asobola okuddamu ebyo nga tuzze mu mazima Semwanga alekayo property oba ntono oba emu zali kati mbuzali kati zali nga bamusangawa bonna aba bali mu kutambula abazulu bannaku tebakola teriyo muntu South Africa nga wagiraba asobola kukeera leero n'enkya omwezi ne guggwako ng'ali mu kugoba bantu olyewa onoosasuza atya bills kati bali abazulu bali awo babeera mu buyumba nga bw'amabaati kati naye njagala kuteeka bulina gundi bulina nabulaba nga balina DSTV omuntu abeera mu ruumu eno lwaki abeera mu mabaati ago kati ngenda kugamba ekintu ekyewunya nasinga bulaba mu kifo bakita Alexandria buli nyumba gy'olaba ey'amabaati aliko plot number kati wulira n'ekintu ekijja era omuntu w'ebbaluwa ebbaluwa ye bagireeta n'ekitereke kye ne bakituusa ku kabaati ako kati ate kitali mu kibeera ey'e Kenya eyo eba ghetto oba mu bwayiise South Africa omuntu buli kayumba kolabaawo n'ebbaati kalina plot number baleeta ekitereke ne bakiteeka ku mulyango that's one two ekiteeka abantu abamu abo asobola okubeera n'ebbaatiri eyo nga munda munyirira muganda wange osobola n'okwonya noga
kati abantu abo babeereyo first of all amanya talina sente zijja kugenda kupangisa apartment nga buli kimu asobola kikola no kifuna nawe kyofuna eri enjawulo eba nti gwe tosobola kubeerayo actually n'amakubo eba ghetto naye nga amakubo makole kolansi biki but okudda ku kiri ekyawumalo kisekka ne half London njagala bannayuganda bali South Africa mu mpulirize abaana abo ne bamala bakwatako omunadda mwe bantu mwe abali South Africa bannayuganda mbamanyi abagagga bannayuganda abalina emirimu osobola okugamba ntoli mu bya politics naye ng'oyagala Uganda ennungi bannayuganda badokita muba mu failings enkyukakyuka n'abaana actually ne bamala bakwata abaana abo ne babazza bannayuganda bali South Africa tuba tetujja basonyiwa nze sogera nko n'abaana abo gwoli sure nti olubo batuusa miggu naye tebasobola actually nabo bennyini bakimanyi simanyi nti nno I don't think nti abaana abo basobola okuba mu mbeera ne mu bifo ebyo ebirimu abantu abo bali mu kubonyaabonya ng'okimanyi nti nno twogera kuno nakuli osobola okutuuka ebyo bintu ebiri tebisobola kuba na Cape Town. Nina gayibwe nalabye yagambye Mbumalu Kisekka mbwalinga serebu mbwalabika lumu na lumu ebbanga lyemmazeeyo Mbumalu Kisekka namulabako omulundi ogwo era yajja bwati mu kisaawe ne tumukubira engalo nga serebu era serebu mukubira engalo ati natububirako abadde efudde kuba kati alaba abaana bikalabika banina nze I know okujjako otherwise I know nti bateekeddwa okuba balina empapula ezibakkiriza okubeera problem eri egi nti abazulu bali baasiriwala bo bakola bati bwe bakusanga mu kkubo n'ozibawa basobola oziyuza kati ate bwe baziyuza kakalaamu South Africa eyo abali South Africa eyo bakimanyi nze lumu twagenda kakalaamu ne tunywa bino bye tugenda mu tunywedde biki nga sinaako kanjogera naye nga bentambudde nabo basinga okumanya oluzulu olutosa kakalaamu polisi twasulayo ku makya nga bano gukya abali nako tufuluma nze nzireyo kakalaamu tebankwata batukwata nga bano olulimi tebusobola nakuyimuka nga te balina okunjogerera ngenda okukebera muno nga simanyi wadde kitambulizo kyange kyasigadde egundi isimu yange nandibadde nkubira ku Mukabya Junior Mukabya twandibadde tukubira ku kati actually singa bakwa muno mwene nange ate terimu kati ne bamala bakwata Mukabya omuzza naye abantu kati Mukabya abanyuma mpi kubanga Mukabya kati mu South Africa yasooka okuba endulungi bane mujje munone tuli bubi tufa Mukabya tasobola mukima Mukabya asobola okuvaayo n'addayo enkya Mukabya asobola okwewogomako ewe Zimbabwe Mukabya mugezi abantu be bazizza era nze beŋŋamba you guys come back be bano abaana abatalina pulaani abatamanyiddwa naddala abo abali eZulu abali mu KwaZulu Natal abano Kinandi abadde mu Soweto mu Bubuga Johannesburg nakati mu Uganda ali akola center ali Eastern Cape omunyonyolo ebyo ebyekisiru ekyo kiri nti engalo zose wati tukuba obulango banaye mwenna ng'oyagala kusala lubuto banaye tulinayo Abujani Fatia Products zonna ng'oli musajja mukazi ng'oyagala kusala lubuto ogenda tumya akajani funa peni ngenda kusomera enamba ya Fatia Lujja nawe omuwala ayagala okukola mu kafiga ng'oyagala akabinako kagejjemu ka body gain ka ne hips ngenda kuwa enamba ya Fatia Lujja omukubireko tudelivaringa mu nsi yonna America Dubai luddawa butumya bintu bijja kuba bikutuukako oba oli Canada oba oli luddawa okola otya kuba enamba eri 0752 56 29 94 0752 562997 ulira byensoma olabano 0752 562994 0752 56 29 Aina akalango kange nga kakutuukako nkuba obulango wakati wa UK, Germany, Australia nenkuba mu USA, Canada. Kati obanga olina akalango kange wakalabako wonna nga koogera ku franchise digital franchise business mu butuufu osobola okukwata nga okilikinga mu website eyo nosobola okukwata nga ogenda ku www.g-epena.com omala okilikinga mbajja kuba nokinga kibayita free webinar
omala okulaba fiwebe neeyo ebikuwa information y'abantu abenjawulo engeri gye bapikiramu this opportunity wakati mu jane zaabwe ez'enjawulo osobola okukwate ng'obalabako tomanya oyinza okuba nga obadde olaba this kind of business for long time weekend ewedde ino omuntu eyatandise business eno nga yagirabidde almost 4 years nga tatekinganga decision oba tatekinganga step so officially yatekinze step naye nga abadde agiraba for long time naawe oyinza okuba nga oli omu ku bo ng'obiraba naye nga tobitegeera bulungi so you still have a chance yokukwate ng'ogera notakinga step eyo n'olaba kasirise mpolampola then nolaba nga babikola sense osobola okukwate nga otakinga another step owulira nga olinawo otategedde still enamba yange esimu kweri osobola okunkubirako we abadde ali wakati mu kwogerezeganya nange nga olina woobulidde nga weetaaga okukwate oba onoonya nga tonfuna enamba yange esimu kweri kuno eri ku screen osobola okukwate nga okubako osobola okukwata tutandikirawo osobola okukwata tutandika tutambule mpolampola paka tunatuuka kirina okukwata kituuka but nzikiriza nti awareness ngikoze mu bannayuganda nzikiriza nti no kati sofa percentage gitwetaaga oba percentage etegerekeka erabye ku kiki enjogerako ku kiki enkola digital franchise business ekiriwo kati kola decision kyokka kyolina okukwate ng'okola tujja tambula fena from day one paka we tunasobola okukwate nga tutuuka nayo nosobola okukwate ng'ofuna result it's not a get rich quick si oluba oteekamu enkya results ziba zijja but you learn the digital franchise system neso okukwate ng'ekuyamba osobola okukwate ng'okola oba ofuna baklayant nga bebakunoonyeza nga sigwa banoonyeza kyetukola era kyetugenda okukwata tukuyamba kyenkola nawe kijja okukola osobola okukwate ng'otambula mpolampola olwaleero wetugenda okutandikira in fact twatandise dda sigamba nti wetugenda otandikira but ekye South Africa nenga to me bannayuganda mwenna abali South Africa woba oli wankyukakyuka woba oli musawo woba oli financial stable oli ewalungi banne munoonye ku baana abo kyebayita abaana omuntu nga twogera kati kuno nakuli nti Umaluseka ne Half London mwe nze mmanyi bannayuganda bangi mwagala Uganda eterere wandibadde oyagala okubaako nekyoyogera naye nga tosobola kyogero kitya abo abaana nga bakyo oba bokyogera batya oba mu ngeri ki naye nga kyeboogera bagattako ettaffaali tobeera bwezi South Africa n'ozinga mikono bannange munoonye ku baana abo kubanga kyebayitamu gwe tokimanyi munoonye ku baana it will look bad singa bagwa mu buzibu naddala kubanga omubi asobola okukozesa this opportunity ne babatuusaako obulabe oba ne babatta balina bakuba amasasi munoonye ku Umaluseka munoonye ku Half London gwe munnayuganda naddala ali South Africa teri muntu agenda kubanga kati bo baba bewadde ne balwanira Uganda ne boogera please totuula butuuzi kwata kasente ko bakubiro babuuzi bane mwinayo musula muri safe bana protecting abaana abo kijja kuba kitusanyusiza nze kati gomanya essanyu lyennyina nga ndaba naye gomanya okutwitingako omusajja oli ulumbuye yo gomanya kigenda maaso yakera n'agamba embasi ya Turkey egenda kuva wano Turkey n'esirika naga tewali buzibu omanya awandiika egenda kuva batake ne bazinga batya emikono ne balinda obbagoba tuba tuli awo Sodo n'ayogera sebo jeno tubadde tusaba otuweeyo wiiki endala ngenda kuwa lipooti because bitya kati Sodo yafuuka ki bamuwa ekifo naye yamanyi ndowooza bagenda n'ambasada oli omukulu gwe bayita Adonai abadde abeera mu New York naye kubaako kifo kyonna tebalina kye bamuwa akola ngani anti kati Museveni yaddira gavumenti bano boolaba bannammere bifaananyi bo balinga gasiya kati oba olaba Museveni asobola okumala emyaka 2 nga tetulina gundi World Bank governor Uganda n'etambula kati weebuuza ani asayininga cheeke ezo kuba mulina okukolagana ne IMF biki kati who was that person yalinga asayininga kakitegeeza baba ne gavumenti yaabwe beetambula gwaba introducinzeeyo kati Sodo nze Sodo gwendaba gwe neewuunyeyo oli Gambia yalina ekimotoka ekipipira naye kati right now ali mu mbeera nti kakati omusajja naye yeetaaga abamukuumako nti simanyi bano bayita anko bitya kati atambula n'oli omusajja gwe bayita Adonai bagenda ne basinkana ambasada wa Turkey mu Uganda meeting eri ku muntu ogwo kyova olaba nze ngenda n'emitunuyo abantu abagamba mbu abo baana basimanyi bakolera gavumenti nga meeting eri ku Fred Lumbuye embassy gwomanyi kye bayita nti omusajja yatwitinga n'agamba Turkey tugenda gijjako okuzimba leero okuva wali omutatu wa Lumbuye Turkey n'esirika ate oli president we Turkey omumanyi n'asirikawo so ne mu bannayuganda abeesobola naddala nga muri mu Europe
kubanga kati eyo ttaka Eastern Europe nga muri mu Europe. Do what is needful. Tosirika busirisi nga oli doctor, oli lawyer, olina business, olina kale obusobozi. Kyengezaako okugamba. N'osirika bw'oti n'olinda bulinzi obubi butuuke ku lumbuye ng'osirise. Mujja kubanga mweswaziza. Actually, bannayuganda abali mu diaspora bwe mulabanga abantu aboogera ku mitimbagano nga balwanirira Uganda, obubi ne bubatuukako, mujja kubanga mweswaziza mwekka. Kale, 224 ya ndowooza. Omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu yeteeka mu ddene n'alumba akakiiko akakulira akakiiko k'eddembe ly'obuntu. Kakulibwa omukyala Wangadya ng'agenze otwalayo ripooti. Ebigambo bino byawulirwa nga bamufubutula. Nga Wangadya yafuutula. Which is under task of the commission, you are free to visit your complex. I will not allow you to deny grace, to demonstrate, and to demean and to disrespect this commission. If that is the personal statement you are able to, you are not going anywhere. You are represented, you have to speak to your audience. If you want to be I will not allow you to choose this commission of whether to Wow. Eddoboozi limu njagala nga kube gonna lumu tusobole okumaliriza bulungi si bwe kitaata awo babogoba naye tobanyi ogenda banyonyola olwaleero okwemulugunya kwaffe kwe twaleeta mu kakiiko k'eddembe ly'obuntu emyaka egisukka mu 5 egiyise nga 17 ogw'e12/2018 olwaleero okwemulugunya kwaffe tugujeeyo omusango gwaffe tugujeeyo mu kakiiko kano kuba akakiiko mukalabira ddala kalina kyekubira. Madamu Wangadya yanga yakulira akakiiko ako avuddeyo ebiseera bingi nnyo nga ayogera mu lwatu nga bboola n'okunyomola n'okutuulira abantu abawambibwako abantu baabwe ate nga akakiiko k'eddembe ly'obuntu kalina okubayamba. Avuddeyo ebiseera bingi ng'ayogera mukama ke ng'alaga alina sayidi naye ng'ovudde ne ku ekyo amateeka gaffe article eya 28 mu constitution eragira amakooti gonna n'obukiiko bwonna buyina mulungula obutakwatagana okuwa okuwuliza okwamangu ddala tukubwenkanya eri abantu bonna balina okwemulugunya. Naye nze bukyangandeeta kwemulugunya kwange emyaka gigenda 6 gisukka mu 5 tebampa mukisa kweyogerako ate lwe bampadde omukisa mulabye engeri gyeyisiza. So olw'ebyo n'ebirala bingi nnyo omusango gwaffe tugujeeyo kubanga akakiiko k'eddembe ly'obuntu si kakiiko ka ddembe ly'obuntu wabula kano akakiiko kennyini ate ke kakozesebwa okulinnyirira eddembe ly'obuntu. Twagadde tuwanike eri ensi yonna emanye kakiiko keekwese bwekwesi mu kulwanirira ddembe ly'abuntu naye tekalwanirira ddembe ly'abuntu kanyigiriza ddembe ly'abuntu kakakulemberwa mukyalo oyo Mariam Wangadya. Mu kaseera ako Bobi Wine abeera omubi era yali mubi eri abantu bonna bamugoba nkyali kiswaza omusajja omuzadde bamuganye n'okwogera ensonga gye yali atwalayo yali ekwatagana ku musango gwe yali ajjayo wayiseewo ebbanga ndowooza giba myaka emeka 2-3 kati ku ssaawa eno nkyala na Wangadya afubutukayo akole chairman w'akakiiko k'eddembe ly'obuntu kano kawanvu naye nina okwemulugunya ku pulezidenti wange omulungi nti aze atulaga nti ekitongole kino takisaamu kitiibwa. Lwaki ndowooza bwe ntyo? Bwe ndaba abamemba bazaalonda ku kakiiko kano kino ekifo yakifuulanga ew'okukanyuga abantu abalonzi be bakoowa kaŋŋamba oli munnabyabufuzi weesimbyewo oba kampe ekyokulabirako oba maybe bulambulowa ogudde mu kalulu okaabye ennyo abalonzi bankamula ndi mwagulunkupe sikyalina kakulya ndi mulwadde muyi waliwo ekimbe kyemaze nakyo emyaka 3 neetaaga ARVs genda mu kakiiko k'eddembe ly'obuntu
Simeoni Nsubuga teyamulese waggulu. Akakiiko kano kalina omulimu gw'amaanyi nnyo mu ssemateeka. Enyingo nnya chapter 4 of the constitution is the biggest chapter. It contains the bill of rights. Akakiiko kano ke kalina mandate esinga obugazi eri serious ekwata ku ddembe ly'Abannayuganda. Naye abantu b'ozoolonda nti lwakuba oyagala kubawonya Abamanerenda Loan Sharks abaagala okubatwala mu kooti nti genda ogira otulako eri taata Natasha nkwegayiridde akakiiko kano tandika okassaamu ku kitiibwa. Tomorrow I will not be here. Ekisanja kyange kiggwako omwaka ogujja mu September. Naye nsaba pulezidenti bw'oliba olonda ssentebe ne bamemba b'akakiiko kano akakiiko kawe ku kitiibwa. Lennyabo maama donki. Wano abantu abatalina credibility obasuubira kukola ki? Wangadya ofuuse ojja kuwangadyanga. Bwe baali ku mirimu gy'akakiiko kano omulimu ogwabwe kutuuza meetings obufofofo kutambula mu mmwe abamawulire ngenzeeko mu ofiisi ya minisita wa justice ani ajja okuntwalako ewa maama Janet Museveni ntuuse ntya ewa CDF bakwate omuntu ono wuuyo kantukeko ewa Genosale Wangadya ono bamukwata ddi atwalibwe mu kooti. Bw'obanga ebisaanyizo byokka gwe pulezidenti by'otunuulira okulonda bakomishona ku kakiiko k'eddembe ly'obuntu kubawonya bwavu kubasobozesa kufuna ARVs ez'omulembe eziriko bwe kibanga kyekyo ekisaanyizo kyokka ky'ogoberera bino byennyini ebigenda mu maaso tebikwewunyisa naye nandisabye akakiiko akaliddako very careful. Show some respect to the Uganda Human Rights Commission. Negwe bagenda okukwata empuuta eyo mukowu naye Kakalaamu naggamba ntya kati owulira ekigambo ekyo kyotanse nakyo ti mukoowu. Kakalaamu w'obeera mu bano abasajja ne baba bakuwa ssente otuuka ne weetamu bakuwanda mu kamwa. Kakalaamu nze nalabako omusajja yafukamira bw'ati wassale yafukamira ku ttaka nga wakitiibwa nenga gw'omanyi ffe abalaba twasuze mwakyoli ini tuli hape nebbiru tetumanyi basasula tuzzaawo twekola bintu omusajja n'agwa amavivi ku ttaka. Kakalaamu okyasaaga kibayita amaanyi nze kyova olaba Abitex baba balya ssente zaabwe nzinga bwente engalo kwanga bakola ebintu twe bitasobola kukola ebyatulema okukola. Abitex nakalabamu nanga tekamutya nako kati Abitex sigambye kati ng'okimanyi lwe twagendayo kati Abitex ye musinguzi kubanga ekibinja ekyo Abitex ye musinguzi ne Kakalaamu ngenda kugamba omuntu nze gwe nali ndabye atatya abantu abo eyansingako ye Bajjo. Kakalaamu Bajjo asobola okukuba ne Museveni tteke namutunulira bwenti neŋŋamba wano ndaba agenda okukuba tteke n'omulala gwe nalaba era singa teyafa yali rediyo namulaba yayimuka n'alinnya ku mmeeza n'agamba oyo kusaasira oyo rediyo ne Bajjo kati Bajjo era waayogera bw'ati ate bakyali abo oba kiki naye kati nina kye nazuula lwaki Bajjo oyo bamulekeramu kali kubanga osobola gwe okulwana ne Bajjo n'ogenda okkenza enjoga naye sisobola kutuuka ku Bajjo okitegedde naye kajjukira Bajjo asobola okuba nga mwana eri mwana waani si mwana wa muntu ng'oli maama we yafumbako okuba omukulu okitegedde nga gwe tolina kyojja kukola kyova olaba ayogeza maanyi but ne kalakita ya Bajjo Bajjo oyo yeetamwa ate nno sitabikoze kati ng'afunye ssente Bajjo oyo nze gwe nali ndabye ng'aviirayo abo abasajja era tosobola kuba bwati sale asobola okwogera ne bimutama naga ne bane tukola kiwano nga rediyo we yali rediyo nakunyumiza twagana ne rediyo
abayimbi ye lwakitula kusaasira amalagambe mbu waliwo abayimbi abamu abazi wano nga si bayimbi n'endowooza agenda kusonga muzi nako kunyonyera gwe yasongamu ne tukwata bwe tutu ku mutwe era omusajja yakaaba yali Sebatta siryerabira era twawunzikase kubanga nze nagenda simanyi bantwala bwakwanjogera nnyo nempandiika mbasoba biki nga simanyi na mulamwa gutututte naye kakati wulira kino ekintu Kakalaamu otandise ku kintu abantu okwetamwa bannayuganda bulijjo mbagamba teri muntu okuggyako ng'oli ne woba munyarwanda nga wazaalibwa Uganda Kakalaamu nga toli mu lubo lwabo bakyali otuuka ne weetamu ate bwe kijja kuba amawanga amalala era nze omuntu gwe neewunye be ba Moses Ali abo engeri gye bafunyemu feva si feva engeri gye bagumiikiriza okupamibwako Kakalaamu gwe tonnalaba bintu twali eggulu awo oyo Jenerali najja temanyi yali avaawa nga Jeno Sale amulabawo naye buli obuvubuka obulina amannyo gati omusajja bumukuba pekisini ne bujjako n'entalabuuse gwe Kakalaamu bakigonga ate Kigongo bamugambye ekigongo bagambye erinnya ly'ekigongo abo beebo abo balina amannya ag'Abaganda nga si Baganda Kakalaamu bali bakyali basobola okupama mu kamwa okwonoona mu kigambo kyekikolwa kale okwonoona mu kamwa kuba Kakalaamu fe twali wali n'olaba Kakalaamu waliwo omuntu asobola okujja ng'omuwa ekitiibwa nga nze Kakalaamu nze kati ate before covid awo nga tuzunga before covid okay nga Bobi Wine ava mu kalulu kati awo batulonze kali akakiiko abantu 10 Kakalaamu nze nalaba ebintu kuba twazunga nga bwe State House ne tuli awo tulinga ba nobody naye nga tuti naye nalaba ebintu nga omusajja najja n'akaaba naye nga omanyi ne bamusindika okulaba omuwala ng'omuwala gwalaba ali awo teri naamumanyi yalina omusayininga namugale kanda koze muzeeyo munyonyodde ki noddamu neweta n'olaba omusajja omukulu ng'ayita kano akawala maama ate ng'akawala nno kamulaga tekamanyi Luganda ono bambi ayogera Luganda nga yenna waakola bw'ati Kakalaamu abo abasajja bajooza abantu kakibalala gwenda oba bamuwa ofiisi kyali awo Munyankole aba yaani ali awo muddugavu naye abeera mu ofiisi nga mukambwe muzibu birungi oba yoyo avuma abantu ku by'ettaka tesi Munyankole naawe oyo kati oyo si Munyankole naye boogera Lunyankole bamuyita birungi oyo tamanyidde neeyano kati genda obuuza abantu ani yali amanyi oyo omukazi naye oyo omukazi ayogera teri minisita ayogera n'oku kati nno nze okusooka omulaba oyo yali akubye mayanja empi bamwe akola bw'ati wagenda mu Baganda akolaga nti alinayo omwawo gwe ojja ogoberere bigwerawa naye bajja ku ttaka nga balyagala tolisigaza tomulaba mu kamera bw'atuuka mu Baganda bagamba mami n'ateekawo kamera n'alaga nti avumye oli abadde amubaka ettaka naye tebakulaga gye bigwera kati yako akakiiko kafubutuka bava mu State House gwe olowooza lwaki byalema Nakalema ono omukazi gwayita Ruth Nakalema something no si ye Nakalema by the way simanyi oba mukimanyi tugende soko naye oyo omukazi ye yali agezezzaako naye omugamba nnyabo linda kati baleeta oyo kati kankubule kati Kakalaamu kankubuulire baddira ne babalaga kati wasanga katugambe oba kino si kyogera okay nze nyina osorita okwogera ku Munyarwanda yino bw'asanga katugaye Kakalaamu Omunyarwanda akubbi asobola okuleeta kamera nga muli mu Buganda n'atandika okumuvuma gwe biki kati kamera bwe zivaawo nga mwena mugenzi abamawulire ng'akola bw'ati jjukira tasobola oli alina ekyapa yakubbi kati ng'agamba anti mulina okugenda kati mu kooti musaze kati ebivaawo Kakalaamu nga tolina ssente ettaka lyo liba ligenze naye wano mawulire ye ali mu kukola mawulire ayagala kukola linnya gwolowooza lwaki mainstream temujjaayo singa abaddeko ettaka ly'abantu lyanunudde ne bakuddiza ettaka lyo n'ebyapa byo singa bamukubaddeko NTV naye ali ku social media kwavumira abantu alina amagye kwegamba yeeyagala ali arrogance eyo Kakalaamu kati wangadya waali naye katono nnyo omanyi lwaki nsoose nenkuba Bobi Wine eri video gy'osoose okuba lwaki
kakalamu oli musajja mugezi kakalamu katika nkubulire Bob Wine ye abantu ojukira Bob Wine yagenda ne Human Rights UN Human Rights Commission ne bamukubira ya masasi military yajja Bob Wine ye kakanya kubanga Bob Wine yayina ekintu kino ti offices zino tezikola kanso kenzi kuna myezo na ensetegere because abantu alina mukano ti offices ezo zikyakola eyo office ya Wangaja jalimu abantu tebamanyi mwaliwo omusajja amita medical gwa yali MP wa Kawempe oba yeje bayita Kawempe North wali mbwayise kati omusajja oyo bamuwa commission eyo nga Museveni alowooza agenda mukolera medical gwa nataliko fulumya report nga zikuba government ye yasoko tulaga lumi ya fulumya report ngeraga obubbi bwa police medical gwa ne bamugambako n'agaana omanye enfa ya medical gwa yone yafira yasimbula emmotoka mu benzi emmotoka bagikubyemu omukka yasimbula emmotoka nga bagikubyemu teyatuuka yafulumya report kati yaleeta ebitongole medical gwa report zeyakolanga mama kati ne baagala omujjawo nga bala atafa bagamba yalimu omutima tonotono bagupika bati ongamba otyo oyo omukazi sajja eri atambula nga chairman nga talina namukuumi kwolwo teyalina mukuumi mu mmotoka kubanga mission bakitegeera ntatuuka waka teyalina mukuumi bagikubamu omuka ate nga ebiseera ebyo nga n'ojja ku media tolina media jjuka bino ebya YouTube byali tebinaakujja nga tosobola kujja kugamba kunyonya bannayuganda ababasiba ku bikomando mbu omusajja bannanga emmotoka yali benzi kati kankubuli okutta kw'abantu kwali kwatandika dda naye nga twali social media nga n'abantu si babuufu nga tolina genda ku CBS okinnyonnyole banakuwa program meka otunyonyole nti omuntu bamusse eddakiika ezibayizo zikuwa teri agenda zikuwa abantu batandika okufa dda ono omusajja ono olwakubanga yeekaze oyo ali mu Australia gwe bayita gundi ayogerera gavumenti oyo w'enaalema avuma Bob Wine yaziba amaaso bamukola batya yajja bw'ati era tamanyi mirundi siniya yatugambanga twagenda ngali ku hoteli nga tekuli kamera n'abitunyumiza n'aluganga kale omusajja oyo mulaba ali mu Australia simanyi bamuyita batya ali awo mu Australia we ayogerera enaalemu yaziba amaaso naye manyi kye bamukola akagundi bakateeka ku TV yateekako bw'ati TV n'eyakabuvu kyaddako okulaba kisiikirize naye ng'ayogerera Museveni naye nga baagala mujjaawo ne bamuma ssente ng'amaaso tegannaba kyebayita deteriorating bazimuma ogenda okujjanjabibwa kubanga oyo musajja wakyali Uganda kati byatuka nga li Uganda ubanga ali yali akyali Uganda naye kyamuyamba bye bino naawe by'omanyi mukyalo yagenda dda mu Australia n'ofunira obutuuze bitegeera ebyo kooli kati eri yali efulumya PRA ye permanent residence ayogerera gavumenti akyakuba Bob Wine naye abikola mu bulumi amanyi abamuziba amaaso era Bob Wine yaseka dda nga omanyi ebiganda ebisiru babaganda basiru hata kyamutegere yaziba omusajja yali alaba bwati yaziba kati medical gwanze kugambye enzita y'abantu yali yatandika dda okitegera ekintu ekyo yali yatandika dda bwe bali baagala okutwala ekizimbe kya gundi Kiseka kati ngenda kugamba ekintu people don't know Kiseka Dr. Kiseka gwali ndowooza tonnazaalibwa sibitegera Dr. Kiseka yayina olaba ali ku sapolo kagwa nze nani nsula kwera iti Dr. Kiseka yayina eddwaliro gye bayita Dr. Kiseka nga wakava mu kati bayitayo wa bano abasinga okwekalakaasa batunda spare ewa Kiseka malayo bwoti ng'ogendanga kwakakaani eddwaliro eryali awo Kiseka yagenda bweti ng'alwadde ne bamugamba olina sirimu n'abagamba oli balalu nga sirimu mugjeewa bw'okimanyi ba Dr. Kiseka baba kuba sirimu nga nensi temanyi genda olabe eddwaliro ekirimu military nkiddemu otegeere Dr. Kiseka baali baagala mujjako yakeera n'alwala nga tabitegeera Kiseka n'akeera ne bamukebera n'abagala nga sirimu mugjeewa muli basiru yababuuza abo basajja baali bemanyi nga baganda musajja alina mukazi nedda era yona kyomanyi nga baagala mujjawo nga balaba muzeeyi tafa nga waliwo ayagala awo nga waliwo ayagala ettaka eryo era ettaka eryo lirinaanye n'omusajja wa Dihezi eyafiira mu Australia yali Dr. Sajjon ekizimbe ekiddako
gwe genda olabe kiri mu kizimbe ky'omusajja yali owa Dihezi yali awakanye nnyo Museveni eyoperatinga president wa America okumanya bana basajja si bannayuganda oyo musajja tumumanyi ono musajja yafa Muganda eri mu Australia Kiyingi Dr. Kiyingi yasala Clinton omutima Clinton bamusitula okumujjeri namutwala mu Australia bamuga waliwo omusajja asobola okugira omutima gwo nga naye omusajja omumanyi Dr. Kiyingi basita mu Hollywood be yajjanjaba emitima tobala nga bagabana eno omusajja lwaki tojja mu America naye nga yaganira mu Australia nga government ya Australia emprotectinga nga kabiriiti oyina kusigala wano ssebo ngenda kugamba omusajja oyo Museveni yamugaana okudda mu Uganda gomanyi nti omusajja oyo yali ayagala kuzimba ddwaliro lya mitima nga wano mu Africa abantu babasitula baleeta mu Uganda abasajja ne bagaana kakalama abasajja si bannayuganda tebatwagalangako kati gokyaliko ti Dr. Kiyingi waliwo omusajja amuyita Dr. Dungu Dumba eddwaliro walitagedde eribadde eringa ekigo entebe eri omanyi kye bamukoze iwala eyaze n'eriggalawo ye musajja abadde ajjanjaba kansa ne bannanga abasajja bano batufuze kakalamu ngenda kugamba nakyogerera nkiddamu temwekwasa Banyarwanda bazaliddwa bana basajja Banyamulenge Balundi aba basajja abafuga Uganda omusajja yabadde alina eddwaliro mu Africa erijjanjaba kansa URA yaze n'erizingako waliwo ayagala ettaka ningadde n'erizibu bannange abadde gwegenda obuuze mu Uganda ng'abantu batandise okuva emulago okujjawo omusajja oyo kansa Uganda yandibadde etunda ng'eri mu kutunda muntu oyo musajja tugende kuwa COVID olaba oyo musajja oba Muteeso bamuyita batya eyakola Covidex Museveni yagaana okutongoza omusajja Covidex tuba tukyali mu COVID Germany nemuyita ogwalo Germany nemuyita nemuwekira Germany yamuyita in the middle of COVID genda obuuze Museveni yaddira oli omulundi munne oli akola gundi simanyi Dr. Mulenga Dr. mu MUL something yali awo Makerere n'amuwa billioni nga 10 mbwakola ddagala lya COVID oyo mukazi gwe baawa dokita oyo bamuwa n'okukola simanyi obuwunga amatooka agateeke mu buwunga billioni nga 10 ne bazirya ng'aziwa banne Barundi ne bazima ogwalo eyakola Covidex Germany yensi emu esingamu obujjanjabi yayita munnayuganda in the middle of COVID ne mugaleka abasiru abo jangu wano yo manyi n'okuva Uganda yavaayo ng'akukuta kuba baali bamusibira ewaka ng'ensi tekimanyi namuteekako amagye yakuta bukukusa ova Uganda n'agenda e Germany okujjanjaba aba Germany kalamu abo basajja basse bannayuganda nga mwe aba YouTube temunakujja kati ono naffe tusobola kukolako kitono bannange anti kati era naffe tulina kubuusa bantu nze nkunnyonnyodde Uganda erina abantu abagezi kati bwe twogerera kati bannayuganda bali ku ground mugende mulabe eddagala eddwaliro ly'oyo musajja libadde lijjanjaba kansa era kakalamu waliwo abantu abawonye endwadde kati ng'okimanyi oli omusajja yafa gwe bali bayita dokitaani yali agamba nti naagira siriimu era bano ne bamugjawo Abajamani ne bamutwala agenda okudda omanyi engeri gye bamunyiga ono Ssenfuma ali wali ekasubi nakolako naye interview nasangayooko ne Misa Kinga agenzeeyo ng'ajjanjaba ne sukaali Ssenfuma ono erinnya oliwulidde nti Ssenfuma agulubana ne Andrew Mwenda owulidde nti ye Ssenfuma agulubana ne Andrew Mwenda Andrew Mwenda yamuyita singa Ssenfuma oyo ate ne Museveni ye yali tuli aguma nawe Museveni yamuwandiikamu ojjukira yali avuma Mwenda luli yamugamba Mwenda yamuleetera ku bafere n'ayogera ku Dr. Ssenfuma abaani Museveni yamuwandiikamu okwo mu gundi okwo anti kati Museveni asobola okuwandika ku Ssenfuma lwa nsonyi lwaki tamugamba banne tufunye Museveni singa yali ayagala Uganda yandikutte Ssenfuma namuga jangu wano tukakasa ebyo byokola tyowonya sukaali sente zizino bw'otomwonya kuba sasi era mbu abaddemu alina ebifaananyi va ku bifaananyi bajja kukomya ku bifaananyi kakalaamu nkuleetere sembuule kakalamu kati kankubulire kakalamu bulire si bannayuganda bali abasajja balundi kati kakalamu wuliriza tebaagala kati kakalamu olabayo sembuule yakolanga radio mu biseera by'egyekinaana nayingira 90s omusajja yasaba Museveni amuwole billioni ezo anunule factory ng'ogenda Natete
Sembula ndisimanyi miruzi bitya yakola radio ngakula emitayimbwa Museveni yagana nawa roofing omuyindi roofing nakola branch e Rwanda najikole Burundi Congo ruddawa Museveni yawa roofing nagana omuganda gwaita Sembule actually yali asigadde tamita Sembule bamuyita Bule yamumma kubanga ye Bule si yali yagumana mana zitya mana ibyo manyaga otegede ko kyengwa ne otegede ngeri abantu gye babasse ndeta omulala nina ko kade neda kino kikulu nnyo tugenda kino kikulu nnyo wava munno omanya kyagudde ku number plate bajja number plate ku wava munno kubanga ye wava munno ne wava munno simu wangu wakunyiga yuka wava munno ye night yessa Queen ya kimuwa wava munno yeetulira bwate ewe taseguka kubanga amanya abasajja asoro kusaba mukone bakunyiga taseguka nga batwala number plate nga baleeta omubbi omufere omurasha akole number plate mbwe ziri mu digital abajeno Jim ekimanyi baani Jim be babirimu kyetute emyaka 2 nga babbye sente ezo omanyi kati ekiriwo bavudde ne baga ensi yonna yavayo ne bagamba omusajja gwe muleese talina company Russia yali ekoze number plate ne batuvuma obusiru ne tukyogerako nga tuli e Uganda bavudde ne bagamba bannange mutusonyiwe omusajja gwe twaleeta tiyalina bukugu naye kaakati tubadde tusaba company tampeko egire tuyambako naye bakuba tampeko okugwa ababasiru ababalundi n'amala okubba ssente ne balowooza nti byangu byakola tampeko yene yawava munno ekomyewo ati ate baagala operating endowooza nti talina license bagigambye fulumyebu buno bunaba plate obwo obweru obudiwo bwava munno naye nga emyaka egi si 2 years sigigenda mwena bakubye wava munno paka ku ttaka ekibatta katulira ettaka liri wava muno lyaliko ng'amaka alina nyagakaana ye muganda yekka yali aguzaawo giniwingire baagala mujjawo Sidiru addidde ennyanja y'Abannayuganda Victoria n'ayongerayo nga ekaazi nga 5 mu mazzi teryamunyega kati era kyoboona bakakalaamu Uganda bana abasajja simanyi twogera okay funa obusungu bato omanyi olwemagamba nti Wisdom mwe babeeranga ku media bajjanga buzikuwemula kwogera ku bakazi b'obubina kakalama I don't have time kujja kudiscussinga bakazi b'obubina kubanga emyaka 10 after this baligamba Wisdom kakalamu mwalina media kakalamu walina following baani be wacyaza nti wacyazanga basajja boogera ku bubina nti omukazi ow'ebbina amabina ngakole muki ngakombe ngakole ki omuntu abaddeko exposed acheka kyenkunyonyodde kati gwe kyolina okumanya kakalamu bana abasajja tebabangako bannayuganda which is okay tetukiinako kati tulina okukinyonnyola buli lunaku bannayuganda bakitegereze nkugereza bugereza kubanga kati oddira otya Buule Sembule akoze radio n'oleeta omusingasinga wanaoleta omusingasinga gwaleeta agowa baleeta omusingasinga commission ya parliament n'egenda ng'omusajja bamuwadde labayo Mama Janet yagamba omusajja mbu agenda fulumya radio bazigabire abaana basomereko ekikubya nono omusajja we mu covid ne omanyi biliyoni ezafulumawo ziwera 10 nga mwaga akola radio mu mutwe guno tetulya bulinge gembu kudda okusinika mannyo nedda omusajja omusajja bamala omuwa nga ono muwanga kivumbi n'ekimukubya kuyingiranga mu bintu ebyo ng'akwata teyabagamba nti agenda yagwa bubi ne bemupi nga musajja twakuba ssente zaffe gavumenti tulage ku radio z'ofulumya nga covid yaggwawo tetula ku radio omusajja ajjayo radio MT n'otukola radio bweti bagenda muwanga kivumbi yakola bwati ino radio ngimanyi nga musoke mumpe ku school driver nga mu school driver muwanga akwata ka radio nga akasumulula agenda okukasumulula eno bateeka amana akuliko made in China nga radio ya China muwanga kivumbi agimanyi nemuga gwe eno radio ngimanyi ya China omanyi bali asajja kye baali bakola nga bagenda kuddira radio bazijje China bazireete kati baali baagala kufuna ng'egye bajjako kino kye bayita made in China bakijjeko n'ebintu badde bazipanga bafune sente zaabwe bwe bakigwamu omuchina tetumanyi wali omusingasinga ali awo awasa bakazi bawala bali virgin tebamukwatanga wali do you know why
bo bennyini baleeta ekintu nga proposal nti twagala tukolere abaana mu masomero radio ne badda billioni nga 2 ne baziwa mu China naye nga mu China bamuwadde ddiru agenda kufunako billioni egi ziri endala bazeegabanye bazitwale kyovula tosobola bakwata agowa omusajja yagamba yagala abawala bali Virgin omanye ekyali awo gomanya abawala bebasiga sirimu awo agowa Bush president wa America yakeera n'agamba agenda kuba omukisa Africa muddire ebintu mbikole bijje mu America muvuganye program bali bagita agowa America whatever balonde ensi Uganda muyali Uganda nga bagisasula ki Uganda twagende Somalia kubanga oli abasomalia bakubanya America kakati ate tuli Congo America ejje ku baffe tutwala y'abasirikale baffe ne bafa bo ne batwala gold kati bagiwa babagamba mukole engoye mukole biki agwa omusajja yakeera omusinga singa n'agamba abantu benjagala bano bawalokola ate njagala bali mbeerera ne tubabuuza ani abakebera nga bo ye yabakebera ne banne agwa kampuni ngeri wali bugorobi ngoleta sister wo bamala mugaala wali ne bamukebera kumpewo ate babuyogera kumpewo muluvuvumo muganda byenkugamba bino YouTube tenajja gwengo wayo sister wo abasajja balinga bamugaalira eri owaayo bayagala nga bavaji gumaye kyali awo gumaye abana bafuna sirimu naye omusajja agowa tebamukwatangako tebamusibangako tebakolanga agowa kyali system baddira ensi za Africa nebanaga Uganda yoyo omusingasinga gwe baawa tetumanyi gye bamujja gavumenti first family yamuleeta nga tugenda kukola t-shirt tukole biki byonna tubigatte tubipakire paka mu America ku market ya America kati yo musingasinga naga njagala bawala ate bali Virgin ne batandika obunoonya nabuko bawali Kenya ekyatwala Botswana etwala jini zino jini ozira Botswana ezikola neswala musi Bush yakiteekawo Uganda yaddemu ebintu bajiwa naye anti abagikulembera kyekiki nagamba si ba na Uganda nga tuzze ku kiri otegedde ekyo nze nkunnyonnyola obusungu bugende nga bukwetooloola naye kino kikwate nze gwe oli mu kupikamu ne bali naawe ate bulina okupika batandika obukupika nowokyaza wano omuntu ayogera kabina ate sayogereko omuganda naye gundi oyogedde akabina naye bali mu kutta bantu gwe Honorable Medi eyali chairman Honorable Medi bali batandika dde okutta abantu kale nyogera tugende ku Honorable Medi chairman w'akakiiko ka Human Rights bakuba omuka mu motoka najisi ate baategeera yoyo guni gwe yaddira mu bigere wangadya kwolwo eyo Benz gy'olaba yalina okuba n'omukumi because bwali ku makya bwali otegedde kyemugamba gwe ng'omusajja alina okutambula n'omukumi ogwo omukumi baamugamba sigala gala kakalamu nkugamba nnyo ebintu byange n'owakana ojjukira omusajja nkunyina okukupikamu nakuwadde akantu nakuwadde ka video nga mama Janet awa obujulizi kati tugenda naye wabulire yawadde obujulizi n'agamba nayina endwadde egwagwa ebigo n'agamba nayina endwadde egwagwa ebigo yensimbu n'agamba naye nenzija mu kyaki ne bakola ki genda onoonyereze lwaki ennyonyi ya Uganda omwali kapiteni wa Lusimbi yagwe Italy ebimu sigenda bikiriza biyita kati nedda tusooka tugende ku kino kye tunasobola mpola tugende mpola obusungu tosaba bumpikiramu lunaku lumu omutwe gujja kwanika n'otegedde nti bannayuganda abadde babatta kuva baana abasajja bebajja batta ogwogwo tugende mpola nzira kuwangadde kale kansembe ono ye wali omumanyi Jeno Kasirye Gwanga bamutwala embuya teyakubira Danson Busurwa n'atabaako kyakola wawulira Kasirye Gwanga ng'agamba bamutadde embuya bagamba mulwadde naye si mulwadde twawulira omusajja nga alajana
omanje bamukola bamupika empisa oli mulwadde oba yali mutoyi nakuba essimu naga gansanusulwa bantadde wano mu magi bankuba empiso bagamba ndi mulwadde siri mulwadde gamba ensi nedde sinze byogera bali be babyogera buli kyalo nakulampola buli kya Busura yakubayo bamukubira bamugaba toddamu okuba vidiyo odiyo yagikuba olu kati tugende wa bano mbo tubasobola kati Wangadya Kakalamu kyennenya ku bantu nga Wangadya ono omukazi akulembera akakiiko ka human rights kyembanenyako kiri kintu eki Kakalamu atisi wofuna omuntu nga Bobi Wine ngazze mu kakiikoko pretendinga just pretend ne wali tukyaliko se mukama wa pretendinga Kakalamu kubanga Bobi Wine yajja mu kakiiko koyo fala yamujerega bujerezi Bobi Wine yatandika complaininga nagamba bannaye twaleeta wano musango myaka egi tegukolebwangako mu kakiiko kano now kubanga you have to submit you submit your query, back it up with evidence. Bobi Wine kyali akola in the middle of submission omukazi n'atabuka namuga fuluma ogende wano namuyitira ne security Bobi Wine n'aswala ne Bobi Wine Katonda yamuyamba Kakalamu oli ebigambo bino Bobi Wine mugezi nti gosono kubanga olowooza omugjeeko Wine naye nga tolina gy'otutte omukazi yalaga nga watuna n'amaaso ge gatunanga endali yalaga nga aswaziza Bobi Wine ye Bobi Wine kyali ayagala okulaga nti kano nayo tewali gezi bwe yavaawo yaddawa ku UN human rights kati okumanya Bobi Wine mugezi yakuba olukuŋŋaana ng'asimbula ewaka ne bannamawulire n'asimbula nabo n'avuga emmotoka n'agenda bano abasiru emizimu engeri gye gibakulembera ba Museveni ne balagira military police n'ekuba amasasi kati tosobola kukakasa muzungu nti ewali eddembe ly'omuntu kubanga baakuba omusajja ku geeti ya UN Human Rights Commission amasasi biri ku video buli muzungu yabiraba kiki kyakugaye Kakalamu buli dictator yenna yeekola ebintu gwe bugumiikiza bana abazungu balinga be bakatonda b'okunsi anti buli kimu kiba kya fayiro State Department yawo manyi Museveni fayiro z'alina gwe Kakalamu Museveni tannaba kuba dangerous kuwenkana Saddam Mbeki nabadde ndaba Mbeki yali president wa South Africa alina kye bayita Mbeki Foundation n'agamba bannange balumba gundi Saddam ebyaddala twagenda ng'omusajja talina byakulwanyisa nenkubira Tony Blair ne mugamba dde nsaba gamba President Bush oyo junior nti omusajja ebyaddala talina kiki Tony Blair information teyagikyusa Mbeki yatugambye bali bamulumba nga bakimanyi tayina time yali etuuse naye ng'omanyi nti no Iraq yabeerako Saddam yabeerako mukwano gw'Abamerika mu 8 Saddam yalumba Iran n'agikuba n'omukka gw'obutwa ekitakkirizibwa mu nsi yonna America ne defendinga Iraq mu UN Security Council ne defendinga UN obutateeka embago ku Iraq kubanga by that time Saddam yali akolagana n'Abamerika naye nga yabakuba omukka US Department nekolayo fayiro endala bwe baali bamulumba bamuteeko weapon of mass destruction ng'example manyi gye bawa yalumba Iran n'agikuba omukka gw'obutwa ne by that time America yasirika nga Iraq ekola ki kati bwe baalumba tebatta busi Saddam kubanga ali akaddiye baalumba omwana n'omuzzukulu kuzikiriza kati ekibuuzo if they can do to Saddam gwagayigo Museveni nsolo omukwano gw'abakyali nga tebalaba kyeki kyanagamba nti Canada weetuukira okugamba buli munnayuganda yasaba obutuuze omwaka gumu emabega ne bakumba ddamu osabe bagenda bukuwa kubanga baagamba okusinza kyetulaba mu Uganda ekibuuzo if Canada can see goloza America basiru n'Abangereza Kakalamu laba ya America Canada tuli wano olabira ddala Canada tegoberera byabufuzi ekibuuzo if Canada can see that Kakalamu kyennenya Abawangadya basiriwala ne babanga emabega w'enkoli Abawangadya
amugamba ko sebo kati agamba ku Museveni no kakalamu nze nkubu no anti kijjako kansoka kasina gena kuwangadya kakalamu nze kankubule ne bandeetera anti nakapa makani tamonge ke kalwadde awalai mbansaba katonda kalwale hemorrhoids ozimanyi ne si yerusa ne kakwatibwa hemorrhoids akabina ka Anita Amongo nkube engalo bwenti because Anita Amongo yagamba wetwali yatugamba Anita Amongo n'atujerega abali eno yagamba nze sisobola kugenda Bulaaya passport yange ekola kugenda Bukedde najerega Bulaaya n'ateeka wali omanye ekiriwo kati bayira wezi not a joke abakulembeze b'ennono beteeso basebegaira Museveni akkiriza Anita Amongo agende Bulaaya jjanja nengala mulabye asinika obunyo nga ndaba nkwekaza ebigere the problem is bigere gomanye endwadde eziriwo nagamba nti abo balina ziirizi n'endwadde sirimu wangada tabyogedde abanga kalamu njogera ebintu byange ne mukana arabize ku mulembe empiso nze omanyi nti nasokeramu abo bantu kulaba empiso nga tennafuluma nga balina empiso ate batamira munnange kakala mubera mbali abantu munaye ebyama byabire babyogeraawo bakutara empiso anange nze ndabi kozo kaya mpika mu busungu nwane na sijja kuwa abasajja baba pika empiso wange gwakuleka era kyomize era kati gwe kyombo tumuwadde anti kati kakalamu nze Anita Amongo yavuma Bulaaya ne kati kakalamu kankubuuza Anita Amongo abaddewo n'akola n'eddwaliro ekibuuzo kiri nti ebyo bigere tebasobola bijjanjaba mu ddwaliro lye naye kati kakalamu kankubuuza mwana kakalamu zikusooka ne zitakuva mu nalabye Dr. Kazibwe yayogedde ekintu kakalamu nerabidde nakisanze ku Facebook ne kayitako nadde njaga kakusindika yagambye bwati kya passport wakalabye yagambye oyo musajja jukira is a visiting professor alinga mu Kenya oyo mu Kenya wakabye oyo yali vice president mwenti ajja mu America n'asomesa n'agenda wa kati ne Dr. Kazibwe is a visiting professor okumanya omusajja aliraki naye nze newunya abantu abo mu Baganda yafuuka visiting professor nga muvubuka naye yagambye baba batambula ng'abakulembedde munnayuganda mutuuze wa America aludde nnyo batuuka ewantu nga bagenda mu nsi na kitegeeza abantu bagenda mu America ye n'awa passport ya America tebamukebera tebamubuuza yo welcome n'abagamba balinze ze nabo kasitama wa passport ne balaba yakazibwe ye Uganda nga soko jirudda wali omusajja yagambye batukebera ne baddamu ne batubuuza ne invitation ne bakebera ne visa ze tuyina naye ng'abakulembedde mu America ye tebamunyega ali wali alinze ayogedde n'okugamba bali abasajja nti nze ndi nabo n'ayogera ekigambo kakalamu simanyi wakiwulidde Dr. Kazibwe yagambye bw'oba mugagga nga weesobola n'okwata omwana onoogenda n'omuzaalira mu America mwezi ensi okikola kubanga omwana oyo oba omuwadde n'akozesa ekigambo accessibility oba omuwadde kyayisima kyeyita all access thank you yagambye nti omwana oyo kakalamu oli akanakano oba omuwadde access ebisigadde obirekere Katonda ne kakalamu oŋŋamba otya nti Dr. Kazibwe atambudde n'omuntu akulembedde delegation mu America olaba alina visa nga 10 mu passport n'omuzza emabbali n'omugajjamu naye nga totukebere bulungi nnyo ovaawa tojja n'ebikuwano simanyi ozze n'ebiyenje n'omukebera passport n'ozikunyakunya bwe baba basobola kikola ku Dr. Kazibwe ku muti omubisi kati gwe munnayuganda aleeta ka passport ko nga kiraga n'okulaga tozze kusomesa wano mb'ozze kukola visit olinamu stamp ye Kenya oba ye Dubai okibeetera n'okugaba Kenya wali ogenze kukola ki kati kakalamu access kati ekibuuzo kiri nti oli willing okusasula omutango ogwo kakalamu okimanyi nti nno nze nalabye akantu nali kakalamu olowooza nti nno olowooza Peter Sematimba yamala bbanga ki mu America ndaba story naye I was so impressed naye saamanya bbanga yagamba yaze kusoma tofaayo oba yagenda kusoma oba kulongoosa oba kulya tewali olowooza yagenda mwaka ki mu America yadda kakalamu before 90s I mean mu 90s kakalamu early 90s
uli akakalaamu omanyi nali sinazaalibwa Sematimba yagenda mu America mu 1979 yabadde ne lujja nenkwata bwe ndi ku mutwe 79 ng'ali mu senior 5 I know n'agamba n'akomawo mu 91 kali exposed nnyo ya kyajagala okuleeta si kyekyo kakalaamu olaba abasajja omutango gwe bawa agenda okukomawo bagenda okutandika zi capital nga yasobola okwogera olwo oluzungu yajja bamugamba mugambe sebo taata jangu yali mu bigundi bye by'amazzi kulongoosa yali na kampuni ya kulongoosa era Sematimba ali proud agamaze nga nakwatidde ku motoka eyo Joza kwa Kakalamu wano emmotoka wogitwala wano ku hands free zigitwala ku Victoria hands okujoza n'emikono bali abasajja $10 yajimaliriza n'engalo watu bagala n'engalo $10 bone bajoza n'engalo kati webiwe ebirala eby'ekyuma biba $12 wa 10 ekyuma vu nembo kasaba gikwata n'engalo simanyi detailing simanyi bikoze bitya kati ye Sematimba kyakola mu America yagamba nenkukwata ku motoka eyo kubanga najinawo obugugu kati ekibuuzo kiri nti Kakalamu oli if Sematimba yawo mutango from 79 to 91 20 years 21 years yaganga sikomawo Uganda gomanyi nti Sematimba agoba Sematimba singa ne kabaka obukulu omweka emyaka gyatuuse Sematimba takyalimba koze kabaka yakona ameka kagamu Sematimba musanvu naye alinga bwana abana kijja abana bagayo yagamba lujja Calvin gwalabanganye yamugamba kati nzonda yamugambye bwati kale ubanteekawo gwe naawe bagamba gwe mukulu lwabutanaaba kati gwe tunaaba yabaida nange nalaba interview eyo waliwo abantu omuddamu otunulira waliwo n'endala gye bakola ne Uganda Boys nayo gyaginoonyako ogiraba gye yakola ne Uganda yeri recently akagikola nze newuunyiza eya Calvin yamugambye ndowooza yadda yamugambye gwe yakwata obwakabaka obujega nga tebakwatayo teri yakwatayo kuba yagamba mu mwaka gw'ekyenda 1999 yakuŋŋaanya ssente mu kuva mu CBS miliyoni nga 25 okujja mu America okugula ennyumba egy'ekyenda miliyoni 25 mwezi kitegeeza okwala miliyoni 25 najja n'agula ennyumba mu America ogigulira abafamire abaana be ne bagamba nti n'agiteeka bwawo yakwata Buganda obujega tebakwatayo tebakwatayo kubanga oli omwana yajimya sene ngamba kubeera kati Kakalamu kankubulire Kakalamu nze omusajja omu gw'otegedde ngenda kugamba ojja mutegeera nakuba waddali eyankubira naŋŋamba Wisdom obeera Scarborough awo naliwo naŋŋamba funa empapula awo kale ojja I know your status gwe Wisdom nga obadde tojja kubeera nezifuna okomewa ne Kenya oli ŋŋamba kale omanyi twatula bwe tuti ng'omwana Sudiru ali wano naye ng'omanyi oyo omusajja ng'omanyi kimutuuza kwemmeeza katabo ka wano katabo byonna osobola byogera ng'olabira ddala ekimutuuza wekyo katabo twamaliriza omusajja eyali yasoma omusajja eyali wali eyali vice chancellor omuddokolo nga byonna gye yasomera Bungereza n'asomerawo oli muddokolo yaliwo naye ng'omanyi tugenda okuwunzika nga passport yagijja wali okulingana Lufula nga ya Uganda ate nga bulono w'amazzi ate magana bwati kaganga yamutunuza mu maaso ga Sudiru amutta amaaso naye ng'onaze tadinono simanyi dokita diguli 3 oli yayinanga 8-9 naye kyamugjawo kyali ekyo passport ng'akyalina ya Uganda eri wali yagijja ali ku Lufula olaba mwana Sematimba oyo kati Sematimba yadde Uganda ng'omanyi kyeyina n'okusoma teyamala
munyanya yalina green card nno gokyali naawo. Nze mukusinzira nyimya story ogatta story entuufu. Sematimba alabika yalinga bwana Seginya oyagala nasoma food watering program. Kati kankubulira Sematimba iwe yajja mu America teyabisoma. Singa yali yasoma yantugambye university nti nengenda nemmalako. Yandibadde nga olaba General Megadi agamba bannange namaze kino namaze Sematimba takyogerangako. Kyovula bachallenge ng'okusoma kwe nti yava mu Uganda ng'ali mu senior 5. Era bwe yeesimbangawo nga bachallenge nga senior 6 ye. Dr. Soroda n'amugamba Sematimba ddayo okole senior 6 va mu by'okusaaga. Wano we yajja ssente omanyi musajja yayogera eno interview eno yasemba yagamba mwe business ey'okulongoosa. Yakolanga omutwalo ogwa $. Naye twogera ku ogambye 70 something kuva 79 paka 91. Kati goma kibayita omutwalo gwa $. Mu mwaka ogwo akasajja ako kakwata Buganda nze natumya sere ngende kati yewe yagenda eri n'akola capital company n'agigejjesa bakubana abaana benda bana kati Canada bali ku TikTok na olwo omwana gwe nalaba Omunayuganda yangamba Wisdom ono Munayuganda akola ensobi nkoze etya mulaba akola cleaning nti okay namugamba n'abaako byanga nemugamba nesikola cleaning we gamba kinaga tosobola agenda kukola cleaning bakule tutte kulongoosa mu room si ku movinga bintu ng'oli ajjawo fridge najjawo entebe n'alongoosa namugamba you are not supposed to do that. Fridge ogijja mu kifo okugizza wano toli company oli one person ono jjawo mmeka omugongo sigazzaaki ate you are not paid to do that. Wosanga fridge ng'eri eyo nga tosobola kutuuka eri kulongoosa obireka ng'olongoosa wano wali visible. Ne mugamba bale kuŋŋamba naye era sobola mugamba njagamba omuntu omu ajje kunnyamba omugamba oli yalaba nga ono alaga kati yakiŋŋamba nga bbawe mu Nigeria wa wano ayinamu kalife tukola era bwe tukola tulaba amaanyi situlaawudde eno kakala omuzungu yaŋŋamba bwati mu truck yandaba lumu nga ndeese pipa ngeri half frozen nambuuza ekibuuzo Wisdom, how long are you hoping to work that? To work in this company? Nenjukira nali Hartsville wala nga njijjawo pipa abasajja bakasasiro bajjayo bati ne bantunira bati kati neŋŋamba abasajja ne bavaamu ne baŋŋamba bakosa kigambo kiri ekya F. What F are you trying to do? Kati nensirika bwe nnanga ne basidda what F are you trying to do? What are you trying to prove? Kanamaga no, I'm very sorry, kan jenjeo tracker yange kankole bwe ne baŋŋamba no eno company yo gyokolera ebyo tya no ne bangamba ova mu nsi ki kwagala basaasira naye kakalama omanyi abasajja bava ku bye bakola ne basooka okumpa lecture ne baŋŋamba tosobola kuddira olwo nno nga nze mbala baŋŋamba bano abaju nga balimba omanyi omujju ayagala nnyo ssente kati nga ebyaddala ayagala nzijeyo gundi eyo ngiteeke ku gundi ku track omusajja n'aŋŋamba olaba gwe omulimu byokola ebyo singa omenyeka you are replaceable tomorrow. Ne bagamba bono nga twaka zino zimanyi balina kitwaka kijja bwe kiti ne kiwayo kasasiro bavaamu nga bali babiri driver nono ne bajja badaba black eri teri baddugavu babuli omudduga bambuuza ova mu nsi ki ne bagamba osobola otya okudya ekyo ekintu ekyo kimuvinga kamu katono ekati omugongo katini bali abasajja balina ekintu kye bakola bati bamanya kasita oweza omwaka n'ogenda mugumu kitundu baba atansedde okunoonya omuntu eri ku website zaabwe baba banoonya era nga baleeta omuntu bagamba uyigiriza kwoyo nga bonna kuba kuwa omuntu gw'oyigiriza kati nga baddira nga bagejjesa namba mu company kati nga bamanya nti kati mubadde 30 abavuzi kati balina 50 kati bote bali abazungu bagezi kati balina 10 ne bamanya nti mwena bagenda basosola kumala emyezi ng'esatu beetaaga 30 naye muweza 5 mwena mumanye ekyokukola nga batandika kakala mukozi yajja ddi wano batandika kujjako omwomu bafuna kebeekwasa okujjako lwaki
ojja vuga traka ya bwogwe era gayo negundi wa America nga wisdom okimanyi nti no traka eyo kozi wogule eyo kubanga oba oli self employed gwamanyi ate nga wasanze omuyindi ate omuyindi agobola GPS my friend you are slowing down you are very very slowing down naye n'ogitomeza ebyo bintu byonna olina obikola naliko ne George oyo nga ali mugundi eyo mu traka yeeyo tugendako somewhere mu store naye nze kankubuuli oba bagiyita skid bibeera babipaki bibeera nga olaba kino nga babisibye bulungi nnyo bwe bati kati nga olina okukozesa kye bayita oba kiyita kyeyo esitukemu ziba forklift ezo naye nga zanjawulo ng'endogezaako nga nyambukirako ate kagalamu osinze ng'endogezaako nga nyambukirako bambugizi ngeno laba George bwajja agikuba nenga wamma buli si buli mulimu nti anti kati abaye kakalamu era omuntu takusiriwalirangako ng'ali Bulaya naga atomanyi kukola ulire kano omusajja gwe wepanko George abaze wano emyaka emeka Bulaya amazeeyo emeka nate naye yaguta yagera Air Force naye wali asobola okugamba gwe tomanyi kukola ne weepanga ku muntu ali solid nti bwe yajjira asobola okuba yali tabisobola bikola kakati n'aguma ati basajja babeera kutwaka muntu anti kati bano abajja batukozesa by law muyina okuba abantu aba kati muyina kuba nze navuganga paka nkugambebwa North Bay gomanyi hours naye kati nga takunyaga babakola wali GPS babaagala otuuka eri dakiika 3 ovuga okomewo n'okomawo ssaawa 6 kati bano abasajja aba bagezi naye byonna abikozesa ng'amanyi nti tojja kukola wano myaka 2-3 kati gwe ogenda okufiira wali naye takulaga nti kintu kimu kyokka bansobi n'alanduka naga you know what don't come back tomorrow soka omuleme ennaku 3 awatandise kuba ajjukira ayagala kunyigawo oli naga you know this is the last day we are very sorry aba kimanyi tosobola mu eri service sad labor n'ekyo tukijje tutya tuvuddeyo wa ku Ssematimba ojja kuddayo na story bane bagala okugiraba naddala abali wano ku kyeyo nti something can kisoboka exposure tikyetegeeza naye ebyo ba Ssematimba twavudde ku musajja oli yagambye access Dr. Kaziwe nti gwali ku kyeyo gwe mpuliriza bw'oba ozze ku kyeyo manya lwaki oli ku kyeyo togenda zimba mapeera muve mu byekisiru ekyokubiri lema kwetega pressure nti waliwo bannayuganda boolaba abali mu kuzimba ekyanja fulaati 10 mbu bannange kale singa nasigala e Uganda tosiriwala tuwandizimbe bali mu kubba tosiriwala Chris Oboli nalayo video yalinga atujerega twagenza okuwunzika nga abadde mubbi tosiriwala newandisigadde Uganda tewandi bikoze kati gamba ndi e Bulaaya kyovula tunatuuka mu kire Bulaaya waliwo ebintu byenje okwogerako bitya okuyigiriza abantu e Uganda nti kubanga namaze okulaba people need to be educated ku bintu ebimu kubanga bannayuganda bangi abaze ku kyeyo mwana gwe tosiriwala Ronald Mayinja agamba towa sente myaka kati mpulirize ekyeyo kiwa emyaka teekako limiti gamba nti ŋŋenda kuba ekyeyo mu bbanga bwe riti kakati newe gituuka nga wakiwa emyaka 5 ng'oyongerayo oba okkeeyo wepimapima noga mu myaka 5 nze kakati kakalamu kankubula ekindriving yali Dr. era Dr. ndowooza Pasa Jumba yagamba bw'ati mu myaka 5 yali abuulira abantu nga mpuliriza nze omanyi asobola okuba pasita nga abuulira newabawo ekigambo kimu ekinvugira mu mutwe nga okay naga mu myaka 5 bw'oba oli wano Canada mu myaka 5 ebintu bibino bye tusuubira nti no Bulaaya tennakusala ekisooka oba olina okuba n'obutuuze tonze wangi bye tubala ekyokubiri oba olina okuba ne professional konze bw'oba tolina professional kale ba ne business yo yeno kati tujja ku mmwe nti omuntu azeeyo kusoma
naye ayina kwa kati ekyobo kingiddemu nti kino kyengendo okukola mu myaka emeka 5 omusajja akubaze nti wetulabira nti Bulaya tekusaze ng'oli Canada olina okubanga n'oba tonnafuna katabo naye ng'okalingiza omwaka ogujja nti olina pyala akatabo kajja omwaka ogujja gwe mu Canada oba olina okuba waddeyo okusoma ekintu ky'olinamu professional bw'oba tewaddeyo kusoma olina bizinesi yo kubanga oba tewaddeyo kusoma togenda kuba mu factory paka okujja ng'olina bizinesi yo yabala ekyo n'abala ekyokusatu kiri oba n'obufumbo yabwogerako actually success yabala myaka 5 egyo nti gisuule to achieve kino kye tusuubira tannaba kugamba nti myaka 5 zimba flat oba ogizimbye mukama yeebazibwe bw'oba oguzeze poloti mukama yeebazibwe naye ekiri investment kye bayita return on investment kyekino e Bulaaya ng'onaddala oli Canada 1 katabo mu myaka 5 2 ng'olina professional oba ng'olina business kati oba tobiina ebyo totugamba kituufu kyoyogedde segedde ate nanga yaguri kakati Kakalamu omuntu agenda neepima ku Ssematimba naye nga tobaze emyaka Ssematimba gye yateekamu investment tiyateekamu emyaka 20 Kakalamu I don't have 21 years ate Kakalamu nga kyayamba Ssematimba nti ye yajja akyali muto senior 5 osegere ekintu musikamu byemusiseemu kaawo anti nga muvubuka era tabanga gwe Ssematimba asobola kubanga teyakwata ku ssente bakuza mukuze naye kati gw'ovudde e Kampala Kalamu ng'ovuga Ssematimba yali tavuga gw'ovuddeyo ovuga kati ate weegerageranya ku Ssematimba kyobula Ssematimba yatuuka mu America ng'asobola otwala another 20 years yali akyali yali teyeevuga gw'ovuddeyo olina emmotoka ovuddeyo olina poloti ovuddeyo olina omukazi ovuddeyo olina omwana yali tabiri weegerageranya ku musajja kimufaanagana kakati tudda ku kino bawangadde atumalize bwe tuti Kakalamu nze actually muhoozi singa atusibira ebitama bya Wangadde Kakalamu amanyi lwaki njogera bwe nti Kakalamu Wangadde abantu nga Wangadde singa tunaatuuka ku level ne tubawolereza tujja funayo ekikazi ekya tribe endala kitumanyire buli munnayuganda ng'oli mu office oba oli mu office ya police oba oli y'amagye n'otuuka n'obonyaabonya bannayuganda twavuddeko dda n'otuuka n'obonyaabonya bannayuganda tukusabira gwe abaasooka mu basement gwe abaasookayo kati Wangadde oyo mulaba bagenda kumukubira Wangadde amatama njagala tumalirize bwe tuti Bwana Museveni yabadde ku State of National Address n'annyonnyola nti talabanga ku muntu alina katemba nga Miriam Matembe yasoose n'akongojja nga tannaba kufuna bbeero naye olwafunye bbeero amazina ge yatemye yali tagalabanga kulaga nti bwandibadde mwebaza nti muhoozi mumwebaze abali mwogerera ebiyitirivu mumwebaze nti at least bakwata abantu ne batwala mu kooti ekitaalinga mu biseera bya kawenkene bwe gumugeraganya naye nti bino bizemu era kimunyiriza ddala n'agamba nti baleeta abantu nga basaana okuteekera nti amazina nga muganda we Miriam Matembe yalabye amazina ge yatemye neyeewuunya era ayeewuunya mabaga nti bizeemu ebyabalwanya Kakalamu ngenda kugamba Museveni yagambye mbuno yalabye Miriam Matembe ng'akongojja mu kusooka n'amulaba n'amukwatiwa ennaku n'amulaba ate bamutadde nga takongojja atambula oyo Museveni omulaba sibisobola muvuma naye era tekiŋŋaana mugamba nti emyaka gye egyaliko gyakuweweetantaana ye kyalaba takyalaba birala kati kankuule Kakalamu buli muntu yenna gwe basoose mu myaka 7 mu meka gye batugambye egya Miriam Matembe gy'alina Kakalamu takeerangako kusibwa tatwalibwanga ku polisi gwe Kakalamu omanyi omuntu bw'atyo ku myaka gye omukazi nga tasibwangako tatwalibwanga ku polisi Kakalamu okimanyi ekyo ng'oli mu Afirika obeera good citizen kiri era omukazi bamuyita senior citizen nze nasooka kiwulirako oyo omukyala kuva dda bamuyita senior citizen Kakalamu Museveni kaduule sebo taata Museveni duula bwegenda mu maaso duulira ate kati ba Miriam Matembe kirungi basabi gwe duulira ba Miriam Matembe oba babatu kakakule Museveni eyo gavumenti ye giraba aba bavubuka akeera naye baka ku Miriam Matembe
Nina omuntu gwe nagamba luyeri ne mugamba. Nagamba olimba naawe ne mugamba nti abaana. Kati Kakalamu. Olaba kwata basajja bano. Kakalamu. Kati kankubuulire. Museveni akimanyi nti ataddewo amagye ensigo etamanyi. Bakera ne batwala Miriam Matembe. Aba basajja ne bamwebakako. Why? Baana bagwenyuka abo. Sikugwenyi anti kati bakola bwe bati mu magye gwe kyotomanyi. Balina rutini yo bachekinga. Era Museveni amanya nti tulina amagye bano we tutadde wano gundi ne gundi balwadde. Kati bafunayo abantu batochalinga babateeka awo. Nga n'abo abaana bakimanyi. Abo abaana be bali heartless nti babajja mu kyawo ne bavayo n'amaalo ne bafuna ssente ne beegabangula basiira mu nnizo eyo gye basunga bakabwekako Banyarwanda be batuyiwire Uganda buli lwakutaano kati ne balwala kajjukira babakebera kanamanya nti nyina abantu bwe bati naga kati bano tubateeke wano batukolere kino kati oyo omwana wajja okukwata akwata bali heartless okiwulira ekintu ekyo naye kati Kakalamu kankubulire Museveni akimanyi bulungi nti Miriam basobola omukola ebyo ekyo kimu ekyokubiri Miriam asobola okufa nti emyaka gye gyamaze tabangako subjected to that nti bayingira mu kisenge kye Kakalamu Museveni nze Kakalamu kati kankubulire okusinza ku Museveni ne Muhoozi bye bakoze bannayuganda nasonyiwa Obote era Obote nefuna chance egenda nange ku malalo g'Obote ngenda kufukamira bwe nti ngambe nsaba Mukama nsonyiwa ebbanga lye namala nga nagiyigira Obote kawenkene Kakalamu akayimba kibayimba era nalaba Katikkiro nga nalaba Katikkiro juzi ng'oli mu kutugamba mbu era kituufu mbu kawenkene yakola ebintu bingi era si bannange Obote yakola ebintu Katikkiro n'oyogera otyo tukakasa nti Obote yakola ebikyamu Katikkiro oba oli muwagizi w'enaalemu tebitukwatako Museveni akoze ebintu ebikyamu times 10 ebisinga n'Obote ekisooka Kakalamu kankubuulire Obote ekintu kye yali akoze kyemmanyi n'abaana be kye beenenya kwe kulumba olubiri but nga tuze mu mazima Museveni ng'oggyeko Obote okulumba olubiri kiki yali alumbye mwamu abangamba Uganda tebangamu na lutalo lulyawo luluwa olulumba abantu bano tuwulire Obote ng'oggyeko okulumba olubiri because the thing is ate bw'ogenda n'olaba ebyaleetera Obote okulumba olubiri ebyallo bamuzeeyi baffe baakera ne bagamba bamuwadde ebbanga bweriti Obote ejja gavumenti yo ku ttaka lya Buganda of course Obote kye yalina okukola ng'Obote awambye ekintu kwe kujja okuwamba kiri ekintu wabeerewo Harmony oli n'adduka singa Obote yakwata kabaka awo n'amutta awo mu kavuvungu that would be another thing kale n'ebyaddira naye ng'oggyeko kati Museveni akulaze ye waagenda okukwata Miriam Matembe omukazi agenda ne mu kisenge kye kati Kakalamu kankubuuze olaba Museveni akutte bayita Banyankole banne yagenda ewa Babi maka ga Kyagulanyi n'ayingira ekisenge kye yatuma abavubuka ne bayingira njagala batulageyo Obote abasikale b'Obote abayingira mu kisenge ky'omukazi ng'abasajja biruwa kubanga kati kankubule Kakalamu Obote yalina State Research Bureau zetuwulira ng'omanya bitongole Museveni alina flying squad Kakalamu bakusindikira kuba Ssemwayi lwojja otegeera nti Uganda tesaaga bakusindikire kuba flying squad Mama Maria tugala kudda ku ekyo kati Museveni Kakalamu kankubuuza ekibuuzo Zebbula Ssenyange yali omukulu w'ebikonde omuwagizi w'NRM yakera ku makya bakwata Bob Wine nga bassa omukumi wa Bob Wine n'ayogera ekintu ng'asaaga maybe yali asaaga kuba amawulire n'agamba Bobby bassa omukumi ojja kujja nkuwa abaana abatamanyi oyo bajja ekiro ekyo abasajja yawulira bakubye ennyumba ye n'ayita manju ne bamugobera bayitawo mu Katoogo basooka ne bamugoba ne bamutwala mu zone bagita St Francis ne bamuddusa paka mu Katoogo yatuuka bannange era akanaafa omusajja akulidde awo laba bwakwata olukuubo ng'olukuubo olwo amanyi eri terikuba olukoma eri wali ekisenge kiwanvu n'ayimirira kati ab'ennyumba eyo baali bakyatunula n'afukamira n'awanika ebikono n'abagamba naye empanise omusajja n'ajja n'emmundu nga bano abaliwo bawulira n'ambuuza amannya go gwani naganze Zebbula nagamba nkiddamu okubuuza amannya go gwani naganze Ssenyange biki something
namukuba essasi baali baagala confirminga nti oyo Museveni najja enkeera n'agamba nze nasse Zebula kubanga nawa reason agenda ozoogera bamulabula nkeera namuga bewoyogedde bifo biswaza goloza abantu bonna bwe bwayise bonna tebakimanyi ti Zebula ekyamussa kugamba nti agenda kuwa Bobi Wine abakuumi naye nga Zebula gwe batta okumanya abasajja battima oyo Zebula mu bwayise Kawempe omu bw'ati nga ne bakubba ekintu ategeera abakibbye nga yaddira abaana abayaye be n'abateminga nga security bakayihula bakozanga ba Zebula okulaba nga tewabeerawo bubbi tewabeerawo eyo yonna mu Kawempe ng'abakoledde ebbanga bamutoolo kakati ekibuuzo kankubuuze Zebula nkuleetedde kimanyiddwa nti omusajja yajja n'aganze nse Zebula kati gw'oli ku kabaka neeyadduka nkuleetere busiraamu ki kati olaba nti tumaliriza olaba King Kaliisa yava Ntungamu yakeera n'agamba bannange eno gavumenti sigirabangako omusajja n'amugamba era bwe yali byabaganda n'amugamba Kazibwe Bashir n'amugamba Kazibwe oli omusajja nti banne Kazibwe Bashir oli Anas Kaliisa n'amugamba gwe Bashir mpuliriza teriiyo bantu ba mirembe bawolokaminga abanga baganda muveko bye byekisunu kya baganda basosola namuga ojjojje waffe Ntungamu olaba abasosoze jangu waffe mbanyankolo olaba abasosoze nayogera kukuttibwa ku namuga muve ku bino bye boogere no gavumenti ebalimba nga kino kye nagamba nalawo commenting ng'ogamba wampereza akantu olabe Kakalamu nagamba nti obwavu obuli mu Western Uganda mwe temubumanyi babalimba bulimbi bakuwagira abaana batanze Kakalamu waffe isingiro nze njagala okeere beira we mpita w'abasuuna ono mulangira Suuna bakuwagira teri bwavu Kakalamu njagala tugende njagala mbalirize wano nange njagala kukyamiriya ekyo kyo ndoza tukimaliriza ekirwa Museveni asaaga Museveni ebyayogera aduula yabadde aduulira Miriam Matembe Museveni awo myaka gyalimu awewetantaanaye alinde and let me tell you Kakalamu kati Kakalamu kankubulire Kakalamu Museveni egyo emyaka gyalimu akimanyi nti teweesiganga kye bayita foreign agent abazungu ekikyakuumye gavumenti ya Museveni ekintu eki nti Trump n'Abamerika bali mu kubba Eastern Congo amagye ga Uganda ge gali mu bakuuma nga batwala ebyobugagga singa biriggwawo goloza tebalina fayiro ze ekirungi azadde abaana abawera kati balina ab'okukima bangi nga olaba Saddam we yabayina Museveni ng'akyadulira ba Miriam Matembe ng'abagamba nga batagira nga babadde babuukabuuka gwe tofaayo gwe Kakalamu bakeera ne bakima omusajja waliwo paapa gwe baziikula ne bamutuuza wali n'omulambo gwe ne bamusalira omusango gwa kufa ne bamutemako omutwe n'olugalo gwe Museveni pozi baleme muteeka Uganda nga bannayuganda balaba kati Kakalamu kankubulire ku busungu bannayuganda bwe bayina abo bakyali ne babali baziike Kololo nga bakuuma obuyinza buli bavaako bubu Kakalamu ogenda kulaba abantu bagenda oziikula emirambo gyabo tola nti ali mu kusekerera Miriam Matembe Kakalamu kati we twogerera kati okumanya bannaye boboti bagenda kuddira oboti bamugye Kokolo tumuziike Kololo Museveni tumugye Kololo tumuteeka ku ntebe nga bateekawo paapa kazi Museveni yaba Kololo basobola obuteeteeka Kololo abo bajja kweteeka Kololo n'ekirungi agenda kweteeka Kololo tugenda mujja tugenda kukwata Museveni tumuteeke mu ntebe nga baddira paapa gwe baziikula bamuziikule we bati Museveni ekkooti egende mu maaso Kololo kati wali yani wasobola okubeerayo bano obo tetugenda mujjayo gye bamuteeka akukolo kubanga ono omusajja byakoze bannayuganda lule ali awo kuliko lule kuliko simanyi baani yes abalwane bw'okimanyi nti Museveni yali agala tumuyite father of the nation oyo tusobola omuyita father of the nation ku bannayuganda basse kale tannabakutta katugambe ku bizimbe by'abantu byamenyi ettaka Kakalamu okeera otya neze ndowooza nzikidde akuume bannange The Answer Channel, a solution to every situation.